bana kiki mubadde ki tewali ode ki mukulu ono yakayafuna kasente ate na bali bazingana nga tojirabi ajja wa sente agajja wasente omusajja atalina mirimu gye gyakola osobola okubuuza omuntu ali mu ate wano e Kampala Uganda tosobola kubuuza muntu wajja sente ayinobanga ayinobanga gye yayiseeko kansogenzeremu ekibuuzo kyo omukulembeze agenda okujja okwesimbawo tuli naye wano ngozi wegamba weka ndi naye towayiriza bano ndi naye era essaawa era tulina meeting bana omukyala Maureen nantume naye Maureen anyirira mwe Maureen yeefaako n'omukyala gwe bayita Kalo Nantonga abaagala nnyo byatugamba ebya Kenzo mbu si bituufu ebiriwa mbu Kenzo si abaawula ani abaawula mbu bali balina mpalana zambuli oli yasulanga wono ani yasule wamu kati ate okusula wono kati oli bwe yavaayo n'amuwalana ani yasulange wa munne ani yasulange wa munne kansoke mbuuze mbane manyiri ya Jasmine asula mu kizungu kuba o nengeri gyayogedde mu statement kiba kitegeeza Jasmine yasulange wa Kalo right engeri gyoyogeddemu naye nga ate abantu bano bombi buli omu ayina ewuwe mpozi nga we bagenda okucekalanga buli omu akomawo n'abuyiwe wa munne kiri bwe kiti omuntu nze ndowooza kino kiba kyabunaku okulangira omuntu gw'osuzizzaako oba asuze ewuwo nyinza okusula ewuwo si lwakuba sina bwe nsula naye okusinziira ku tayimu eyo obudde bunkwatidde kyonna kye kiri kya bunaku okulangira omuntu okusula kintu kya buyisa bwa mpisa busibufu bwa mpisa Faluku nyinza okusuza nga nkusinga nyinza okusuza nga wetukwataganidde nga nange onsuze wona yenga nokusinga nkusinga wetukwataganidde nengamba sijja genda munyonyo kansuleka bamweno mu kyalo gye mubeera ategeza nengoyeza soko lindeko ani Devicom wamubuuzizza nti no we yasulayo yamukola ki ayina ki yamubbako ekyatuko baawula ayina ki yamubbako kubanga oli waba wamusuza ani yabani andi oli ku statement yo legeri wama gyayogedde agambye bas ono yagamba waliwe yabba akalega kamuno banika nenze point yange eri nti ayiri na Maureen nantume webale kuma mutindo omukazi no omuntu waba ina kyakoze tumusimbe adi laba Maureen nantume oyo mwaba abakazi ba bandi Maureen akumye omutindo Maureen yo yatu kitufanyirire kubanga Maureen nantume ekisooka omanyi kisinzira ne wayita kati Maureen nantume yabeera nnyo ne basima abo balutaaya baani kati n'amanya embeera z'obugubi ebizibu obigumira otya weezimba otya ate nze nfaanana bubi ani abuuzizza ekyo oyagala tubadde tukyali ku Maureen awo nja kuba mbuukidde tubadde tukyali kuki ku Maureen n'abanga yasobola ng'omukazi n'azimba akayumba ke n'ateekawo n'emizigo emirimu agifuna okitegedde emirimu agifuna teyeteekako nnyo pressure nti nja kubeeraawo ate banjagalidde ono ate ab'omukati banjogeddeko nino okunyiiga nekimule kati abantu ebisinga ebizibu bafuna ne bibagaana okukola ki okunyirira okitegedde nadda mu kyokulowooza nti banjogeddeko mukati kati bagenda kunjogerako neyeteekako pressure ki nyingi kati Maureen ezo pressure yakola ki yazesima simanyi omusajja gundi bamututte ate honorable ba ankyaye Maureen ebyo tabirina kati abawala abasinga bakeera enkya badde n'abasajja baabwe ne babambula ebintu byabo babadde avuga Mark X ne bagimujjamu oba abadde asula muyengo omusajja gye yamumanyiiza omusajja n'amuta emabegakaawe era walabako muwala wange ono ng'afaanana bubi kati yazzeewo ono muwala wange bamuyita Sasha Brighton
kati olaba nti muwala we yeesonyiwa abasajja abo bali bamutawaanya yaddamukko n'akola ki lindako banaakuwa obudde bwo nze njogera kyange nkyayogera ono kyabadde mbadde nkulaga abawala abajja kukola ki lwaki abakazi obasanga olumu nga baweddeko n'ogamba gundi agenda kufa mu biseera ebyo nga bamaze omukyawa awo yamuwa akamotoka takyakavuga n'agamba n'alabika nti abanna ekiyimba kankyaye oba lwasa kati Morini ebyo yabiraba n'awummula njagala John Segawa ali kuki mukubireko John nawulidde ebiboozi Ndagire simanyi yetondedde Ndagire nesooka omukubira Mariam John Segawa okwetondera Ndagire nze ndaba nga yakoze kyavunaanyizibwa kiba kyabaddewo tetujja kusala bigambo Segawa kyali wange yagana bagita njagala bangamba alina show bagita golden calabash simanyi golden calabash oluzungu nduleke golden ki golodi ani nze siri muzungu ekikome kyaka tukubire ku Segawa ekikomo ekita kya zaabu bagita golden calabash tanetondera calabash yati yali mu Bible yali mu Bible nze David siri musira Segawa ngata kwata alabika akyeba siri owai papa walabe ki yakoze UK Kamili omulabe ki yakoze Dubai era dde yalamuze yabiteme mu ebyo Ndese yamanyi otanse giteka mu njagala kusooka nga okuya mukulu Segawa ne aganya okukwata papa mukulu Segawa nkulamusiza taata ono bamita Sakozi Farouk wano Mukati mbadde nkukubirako sebo naye esimu yange tokutte sebo lwaki kankukubire ku yange sebo like eyange eno teyogera bulungi tokiremerako nnaate wasagala kwogera ku Segawa kyali wange nga yakitugano kitugano ekyo tusoka ne tusakinga kiwatukana kituukiriza anko Segawa simu yange bado giridde akawanyi ogamba otya baba tuli wano Mukati banga nti olina golden calabash nengamba golden calabash eri kuki olina okulanga omuzannyo gwange muzannyo guli kuki gugenda beerayo ddi guli kuki muzannyo gwenda kubeerayo Christmas weekend twandika Saturday ya weekend ya Christmas okay naye nga bwomanyi twogera ku mbeera y'ensi nga bwetambula mu ango zonna nga bwokitegeera tetwagala nnyo kwasanguza bayinza otugaana mitegeera kati kiki tuba tusuubira ku golden calabash first of all tugenda kwa quality omulimu omulungi ogwa quality okuva ku byonna nga bw'obimanyi okusinziira ku nzannya okusinziira ku nyambala yaayo n'ekikuusike ekiri mu muzannyo gwennyini kubanga all along tubadde tutandise tuzannya emizannyo naye olw'embeera eriwo ng'ebintu ebimu ebiruma abantu bitya okwogerwako abantu kati nga baagala kunaaza bunaaza kubwana bwanyi naye ng'ate ffe tugamba nti gambo birikola litya so kati ffe kyetwagala ekyo yesebo era ngenda kunoonyako ku topiki ya drama oyo tunoonya okufa kubanga olina okulanga production yaffe direction eraga wanga gwe abali mu kintu mwe mulaba ki kuba waliwo abaana abapya waliwo biki kati ebyo byonna tubeere nga tubidiscussingako sebo okuyingira sente nga mmeka okuyingira zibagenda beera sente mmeka ku Saturday ya red carpet ebwe tulaunchinga ne ba guest of honor tugenda kubeera abo tugenda kusaba emitwalo 10 naye ziri ennaku eziddako Christmas n'ennaku endala tujja kusaba emitwalo 5 yes sebo ogambye ddi era tuli ludawa tuli ku National Theatre tutandika 23 it's a Saturday then Sunday ejja kubeera 24 25 ya Christmas ejja kubeera Monday then ne boxing itabe 6 kyogamba mami tumusuubire okubaayo tugenda muleeta kifuba
oba tumukukusa bukukusa naye nobeerayo kubanga nawulidde mbu ate wamwetondedde kizibu bayi Segawa tunaddamu oyo anko Segawa tubadde naye kati noza mukirege kakati nnoyo ejo ayite Emboozi mukati amawire tugagira ddala ku soose ekyokwetonda mukiwulidde eddoboozi lye yeetonze kale mukubireko kalo omubuuzi aba mukati Mukubireko kati olwedde Duncan yabakuba naye nga Uncle Segawa mukyo alina omuzannyo Segawa tumuwagire Uncle Segawa mugende muwagire Tukubire manager omuzannyo we. baguyita ni Karabai baguyita sikalabayi Golden Karabas Golden Karabas mugende Duncan kubira ku muwagire kalo simakabwayi Duncan kubira ku kalo ekita ekyazabu Duncan yasoka kubira ku kalo sokola ngo ebintu bya soko omusajja ava kwogera mulanga omuzannyo langa ganyi munywanyi bale tubagamba ninga omwezi okutandika nga 23 ku National Theatre omwezi guno waliyo omuzannyo babantu bange bakimanyi ebigambo by'oluzungu binsumbuwa mugende mulabe John Segawa balinayo omuzannyo n'aba artist bonna era mugende muguyingire omuzannyo kuyingira emitwalo 10 namukwano gwange aliyo yagambye nti Duncan mwebale kuweereza oli omukyala waliwo omukyala naye waliwo omukyala aliyo yangambye simwogera aliyowa yangambye soogera linnya lye nejabeera yangambye soogera nejabeera si kyekikulu gwejabeera oyagezaayo ki naŋŋamba nti ekyemisana kya leero akitugulidde era sente zezino zenina wano ntozigatta zezino zenina wano oluva wano ene ekyemisana nkikwatirwa kakati genda mu maaso ku bya kalo kalo siri tulina kye twamukola kalo gundi yabamukubira sakozi kala alina okwemulugunya wano kalo yagambe eki kalo si yaŋŋambye mpe namba ya kalo nasanze Jodasi manager wa kalo namusanze ku mukolo gwa ssanyu ono nantumbwe naye tewali kye yaŋŋambye tolina namba ya kalo agiye omugugu bwe guti nagira ati abasembayo ogenda kuwulira Jasmine talina kyagenda kugamba balina kolabo tukubire Spice owulire Spice akoze kuyabu Spice ogenda kuwulira Emboozi mukati omwaka guno ata wajoletanze nembabuze ebibuzo 15 Emboozi mukati kuyisiza bubi omwezi guno omwaka guno tugumala tumaliriza mwaka Emboozi mukati tukubira ku bafaani baffe tugakubira ne manager Mutima owa kamiliyoni tugera ne kulusumumu kamiliyoni yennyini kankubira kiramu kubira abantu we batyo David abantu oyogedde wamma kankubira kiramu omwaka we guba guggwako tukubira abantu manager wasuza otya tuli wano mu Mboozi mukati tutudde twagadde tukubireko sakozi taata yogera manager Roger wanyi taata kyekiriwo baaba kiri kitya omanyi ffe wano mu Mboozi mukati omwaka we guba guggwako tukubira ku bafaani baffe ne tukubira ku mikwano gyaffe ne tugamba ebintu bitambula bitya omwaka gutambudde gutya nga gwe manager tukuyisiza bubi kati nawe n'otuwabulamuko kiri kitya omuyimbi endongo etambula etya endongo etambula bulungi era guno mwaka gumpisiza bulungi nnyo sigulabangako mpozi obuzibu kokka bwe ngusanzeemu Deviko omuyekekanga kyaliwa ate nga wamuwa 10 naye ng'abasigadde bampisiza bulungi Deviko mwo yakoze eki kuba ebintu twagala tubifuule bibeere kirya guno omwaka nga jjajje ne tubeera ba mikwano nnyo ne twawukana n'akyuka mu ddakiika 2 kagamba kye ndabyemu nga surprise mu guno omwaka akozeemu si bulungi nakubiyita n'akudda ebbali ate n'akuliramu olukwe so akuyisiza bubi ensinza olaba naye ng'erusigadde ne kenyini ekisooka ne kenyini abaddeko mu lugendo lwange alabye
yalinga ayogera yalinga agamba special talina luyimba nange y'omu ku babadde nga bampa emirimu ate awo kitegeera so kakati y'omu yagamba talina luyimba wa mawulire kyokka yasinga okumpa emirimu neebuuza bakyatekaziwa abayina ennyimba ate naziwanza atalina luyimba kituufu so guweddeko nga tanneetereza oba yeetereze yeetereza dda kubanga olwedde yakampa ebintu bye sitamanyi nakumanya kitegeeza yeetereza dda era tuli bawamu ebyo byaggwawo kubanga tulina kugenda mu maaso tulina kubeeramu ebyo era nze nsanyuka nnyo bikozi kankubiri muganda nange kino olaba omuntu yenna olina abantu gye balina waliwo batayogera nako yadde nga bakola ebirungi kati olina bibaamu moment mutera n'okwogerako tekiba kibi bwekiri era nze mukati ne bantwaliganya ne banvumamukko ne bantwalaganya mba mufuna ekyokukola mmanya era tebanamanya nti kati kyali wange David mwali bwati nina kumuyita wano n'omanya naye ng'aba akwagala si bubi so tune empya etambula etya kati bulungi nnyo ekirungi naye agirabireko nagimbako ng'ayawiiki emu omanyi gwe mpeerako example kubanga buli kimu eyasinga ng'abadde tandabawo naye gwe mbadde nga ntambula naye nga mmulaga era nga ndaba ne mu ssimu ye akwata zi vidiyo ne ngamba ate kati lwakyazikwata Deviko amiina naye omuyimbi mutulabire abeere bulungi ndi bulungi era tuli wane wakabaka tuli ku Afirikana wano naye akaviiri wakakoze nesakuzi amanyi manager so Devicom manager Roger amwemulugunyako okusookera ddala nze nyala okwebaza manager Roger enjogera gyayogeddemu ebigambo ti Emboozi Mukati taginaako tabu naye omuntu omunyi abadde amisamu eggaali ate nga mukwano gwe bw'amala eno neyefuula ndozadde omuyisamu atiraakokye twandikubidde ku David Utalo naye anakwata David papa talimu papa mwali naye tetumukubira papa mwali neno wiki tugenda kuba papa kubira Shakibu tukubira Akiramu next Shakibu tino muku Shakibu omulebenga amasa sente bane tusalewo gwe tukubira next week tugenda kukubirayo soka tukubira ku David Utalo David Utalo ne twantaddemu ali out eri tusoke misa Kibu Shakibu waliwano tusoka Akiramu next week tuddemu kubira ku Shakibu Akiramu Kuluthum Akiramu Kuluthum namuleo kupate nga bamufuwa ngono musajja yakunamira Buganda amufuwa sente Akiramu ebiri Akiramu Kule okubidde ku ruuso tusembeyo ne tusembye yani Shakibu ngeti embaiteri tusembeyo Akiramu next week tujja kubira balala ate yo yali agikutedde Akiramu Kule simu ye yabadde ki oba talimu kubira ngalazeewo Akiramu talimu ngaliriddawa ne wayinza kuba talimu ngali mu kirombe atunda golodi akubireko guno omwaka gwe bagugwako tukubira ku bafani n'abebweru tujja tuuka mwenna alamusajja abeera mu comment eyo yayita ambassador wa Emboozi Mukati abeera alitake aliwa ali kata oyo nekinobe tujja mukubira kinobe agunda anapakubira onajja mu jagwe bonna tujja bakubirako lindirire simu yaffe Emboozi Mukati straight Sophie Egypt nawo girindirire Sophie Nantongo mwenna Akiramu akatalimu mwali yasiareka agerika sura kusara na wajikubye ekigo ayaleka akyebase Akiramu tasobola jikuba aina wajikubye ekigo mwali kati lwakitakwata tukubire ku lutalo kubira ku lutalo kubira ku lutalo Akiramu mtaliko bani chiwa fo ebwe tugatemo Akiramu kubira ku Farida Farida Netherlands Farida sina namba ya nani namba ya Farida nana bajinga kubira Farida Netherlands kankubire Arafono Sophie Alafa Naroga kituufu kubira Alafa kuba kati bafani bafona Christine bana yaddewo Christine yakajali senga ali atya gwicha ajja kubira ku senga njogere ku naye senga owo mutima jamuko esazi Arafa Naroga wasizotia
Omanyi ndi wano mu Mboozi Mukati ne ba boys. Bafuuka basajja bakulu bakaddiwada. Alava. Okay, kakati omwaka guba gugwako ffe tukubira ku bafaani baffe ne tubabuuza ki ekigenda mu maaso omwaka gutambudde gutya, Emboozi Mukati batambulidde etya era ki kye balowooza. Gwe Emboozi Mukati kutambulidde etya omwaka gutambano. Emboozi Mukati ebadde nnungi nnyo. Naye ndoza nampeemu ne yani nani linga ligenze mawa tebasinza okuteesa ennyo this year bonna bateesa bulungi naye mawa muwagala nnyo. Okay, bebakuteesereza bonna bateesezza bulungi bonna oyo omupya omwami bonna bateesa bulungi. Sijja kulimba sijja kusosola. Okay. So abantu be London batumireko tweyongereyo. Mwenna be London batumidde nnyo. Mubunyo bwe tulimu obuzibu ennyo. Tubaagala nnyo. Omwaka gutambudde gutya? Omwaka gutambudde bulungi nga we nagutegeka we kugenze. Nga we wagubala? Bye, tunaddamu. Amina. So Emboozi bwe kitwe kibadde ndowooza tutandike Chameleon n'amadala baagajjako kyagaanamu baye endongo balaka bakooyo endongo. Waliwo omwana bamuyita Balista Timo n'agamba Dubai abayimbi bapromota mukole ekibiina kyammwe mubeko n'amateeka n'agamba abaana abali Dubai abaleba endongo basaabusa bi off bakadama okujja okulaba yenga yabyogera nti basaabusa bi off okujja mu bivulu ebyo n'agamba omwana ayinza kusaba wa leero asabe n'enkya kuba yamenya mwogo omwezi ng'ali ebivulu bimeka bisatu. N'agamba kiri too much bakendezeewo ku bivulu ebyo kyovula bayimbi bikyabasala nnyo. Twali muyimbi agenze Dubai afunye bantu kiki byatandikira kulema sente ziweddeyo storage kubanze yabala nti omwana yabala sente zibasasulinga n'ojja emitwalo 10 n'emeka 15. N'agamba kati omwana ajja n'abantu ajja ne girlfriend emitwalo ameka kati nti omwana akwata emitwalo 5 najja akyakalenga tegamula kyanga omwezi afuna 8 afuna kakadde. Kazira uli omuvubuka oyo ng'abyogera nga mutuufu endongo nga eyitiridde nnyo gamba endongo ya Dubai ogigeraganya n'endongo ya Mwami Lutale ya wano eyitiridde nti buli mwezi kati kamiliyoni wano yasinga kati kamiliyoni ate ng'ogyekera Dubai talina wakyafuna bantu anti ffe tumutegeka kamiliyoni ekimu ku Uganda okufuna abantu ye muyimbi nno mu Uganda yina be mu Uganda niye ensonga ze zino omuntu atimba kamiliyoni ne balaba ekipande naga atasobola kujja nze genda lye ntwetu nga tuli mu hoteli gamba gemaze omukazi n'agamba mbu wali wansi waliwo kamiliyoni nga we yaledeze abantu bamwagala yajja ddi eno mu kyalo tasobola kujja mu kyalo naye nga neŋŋamba Jemeni ng'ogiraba teyafuna dde omulimu naye twafuna abantu balinga 5 kati Dubai kyekyabadde Dubai nkugambye abayimbi bayitiriddeyo obungi kisinzira bayimbi ki ate nga mugamba gundi bakachere naye ba big abantu be Dubai anti nkugambye omwana yagamba basaba off sente ziwedde kati baali bakava mwani mufefe busi mbadde abaddani baali bakava babadde bani oba bakavaayo ne ba TikTok ambalabye bo bafuna 15 bote bate bo kyaganira ddala ku TikTok kakati abantu beta kumuzaamuko kajukira abaana abo bavaayo bajja kulya Christmas bakadama mu bawumuze abala bali mukunoonya sente basindikira abantu baabwe waka kateka miliyoni siye muntu ali awo oli gwagamba nti akamulinde mulabe ne Dubai yagaana okuyimba oli yekyanga oli kamito mita wakuzanya oli yekyanga so nze nja kusaba Kim gwomukwali Dubai gwe tumanyi musooka
bazera kimla mugamba musoka mwetereze endonge genda kubasa kwa myavano nga wa bei lwakuba milioni ntalinya business oyo kati atoyinza omuntu alamba ne bakitira muzeji batula mwebazaako ekiri kimu nti yatwalade ne sirama n'amuteekayo n'amuleka oba yamulese Canada yamutwala kana Dennis tandika obulamu abulako jebbi atamutwala akole ki nedda kakati ebintu by'ebivulu bino biriwe biti na wano wekiri tekifo bakikubirira ennyo ona akimanyi Duncan ne Devicon tina wano Uganda ekifo bibeerawo ng'ekifo bakikubiridde nnyo kati fo batuuka ekisaana ne bakikubirira abantu mutupu ne bakamula ne baba nga tebalina ki nga tebalina ssente nga balina okuwummuzaamu kati ate abategesi olumu baba ab'enjawulo kati oli bw'aleetago nalaba ng'onajjuza naga nange nja kutwala waani omuntu so nga abantu bali ate tomaze kwogera nabo kati ebyo mu kutegeka ebivulu bibeerawo nnyo kyova nti so ya misaaki yabadde yanjawulo ne misaaki oyo nnyini singa banaabala n'agenda erandani ogwokusatu ogwokuna n'addayo era gyalabanga abantu kola ki kubanga naddala abantu abo ababeera ku gundi ku byeyeeyo babita byeyo ekintu kyebyeyo ebyesaala nnyo kibayita naye kyekyo nti bo ne bw'aba abeera London ne bw'aba abeera era kwolwo owira ng'olunaku balwetegekera n'asaba liivu kyovola abantu bawa obudde naye ne Dubai ne baba beetegeka tajja kwetegeka enkya asabe liivu ne wiiki ejja asabe liivu ne wiiki ejja asabe ki liivu ekyo ekintu ky'ebidongo okusala ne bwe kibawa kirina okusala kasita mwe abategesi muba nga temukoze eki nga temwetegereza balina okuwaawo space fe twalina wano ekifo nga bakiyita jjinja naye jjinja ewaabayo abategesi baatuuka n'okugamba katugabane ennaku nga gundi otegeka Krisimansi nze ntegeke gundi nga babeeraawo bakayana kutwala abantu jjinja so nze ndowooza abategesi bennyini okusala ekifo kisobola okusala wano omuyimbi gwe tulina ennaku zino afuna ennyo abantu oba alina ennyimba eziriko ye Lutalo yasigaza okutambula nene Lutalo bona omutwala wano nga yakavaawo n'enkya n'omuzaawo naluli era otuuka nga bikoze eki biganyi kati abategeka ebivulu e Dubai balina kwetegereza balondeyo batwaleyo ko ku kipya yes ati waliwo ekipya kyose otwala nga abantu tebakirabangako simanyi bayimbi bameka bakagendayo ekati ne bato eyinza obbako bagitwalayo kakati abo abantu b'e Dubai balabika baleese nnyo ebivulu eri wali abaana bagufulwa beetaaga kummuzaamuko abantu nabo ne basooka bazzaako sene muki mu nsawo naye gwe bw'ogamba nti buli kadde ojja kuba nga ofuna ebizibu Faluku nze gana magezi gange abantu b'e Dubai nkikiwa nti Dubai tewezamba promota bataano bayinza okuba tewanze bendaba bayinza no kale katubale balinga bataano Faluku nti mu mwaka tulinamu emyezi 12 ubuke ngawo emyezi 2 okimanyi nti okuva mu gwa 10 mpaka tuwe tuli sho ziringa 5 naye nga abantu boziwa bakola emitwalo 8 kade kamu mutwala ameka ompula kyenkugamba abantu abo tebeekozesa bakozesa ate waliwo nesho ezaali kati bapulomota bakera enkya n'agamba nti muzeeyi yafunye kandeete okitegera kati baŋambe yategeka bato ayinza okuba nakati waali tanaddangula kati bw'ova kuwaka miliyoni owaleema naye gyali ennaku emuyonka butaaba bw'ova kweyo n'ogenda kuyaka kalokasiita yali nefefe busi alla bayinza okuba nawo ekifo yali agenda kubasiba Kingi Saha naye yaliyo baliwa anti wulya kyenkugamba nze njogera n'abantu beeyo ng'agenda kukolayo ki yali agenda kusuubula nsuwa kati Faluku
Balukuliriza. Mugwe 10 wano mpaka wakati wetuli. Ojenge tukuwemu. Okuva mugwe 10 mpaka wano wetuli. Sho ziringa mmeka. Neko kofinga na mulabe. Ola kyangamba. Kati mu short term ng'abantu boyina babakozesa basaba off tuli mu December balina okuweereza abwe sente zenaku enkulu. Bo bennyini balina okujja abamu. Abantu abo basaasira. Otute batikitoko batutte era yagala abantu baje bakuwagira. Kyokka wicheno ina tikitoka wichejo ina kalkwa seat. Ero inayo koko finga simene lagadi. Kati lagadi otwala wati. Kati mpozi nga wali bategese ekikadde mondi kidandikira. Safaluku. Abantu abamu faluku. Abantu abamu twesaze endongo. Nga ffe twagadde ekoleki tusale. Ochegeera. Abantu be Dubai mulina okwesotinga manya abantu bemukolirako manya abantu bembeeramu bafuna batya olya so nze kyenjo bagamba nti Kimu ola musajja yani DJ Ram mwetereze naye mutetereza mweke nyini mugera tunda bye muyineewo eno Kirebe ya London baji mu mye ticket naye Kireba je na mulabe Dubai naye kati sima yafuna mekati kam Dubai yafuna abantu babula mbadde manyo gamba visa ababula kati enjo jako ragadi yabatwala ani kati kosote kalagadi omanyi Faluko bwato byali agateka gule scan wosote kalagadi nalide bamise Dubai ani ati ebisala abantu kakulage ola guno omwezi uliriza guno omwezi kakulage sakozi okumanya Kimu mutekeddwa okweteeza guno omwezi gwe tulimu gubadde mu batikitoka nga gulimu kokofinga nga gulimu kamiliyoni kati nga 10 enkya siye sande wali awiro ngomba gulimu guno gubadde mu kokofinga nga gulimu batikitoka nga gulimu kamiliyoni kati enkya nga 10 wali awiro so kati Kimu ngade baba wezi nze Kimu nja kusamweteza oyo mwa dijiramu abantu baavu ola mukulu Sebakula akola kalenda nonga nakuzo mwezi 2 mwezi bazimakola yinza obutaginda omwaka omulamba akola shetia ebeera kalenda wano naye nyizo ganti ye mkusho zikyasinza okufuna abantu kubanga ajiwa time gobala omwaka mulamba ngaatali wano waka wakati Semakula okuswalira Dubai tasobola genda ate ne expense yetu bagisobola alaba Semakula n'omuntu ali Dubai tabasobola ate asofuna ne twamusobola expense ye twala lagadi ate lagadi mulese wachi lagadi oleta wachi mumboza lagadi olese wachi ani ze jaja kwa gadi tosa batogera Semakula tuli ku Semakula ate ko kubiyo lagadi no ko lagadi jaja wabayimbi ati mbagana twala mulagadi Bwe twatwogera ku music bwe twatwogera ku music ayagala lagadi ate lagadi tayimba bya Semakula. Yes. Semakula ayimba bibye era ayagala lagadi aba ayagala kubirala ku bya Semakula. Oyitegera kye nkugamba lagadi awo sitwala musebata era oba totutte bituufu lagadi ayimba bibye neyimbira byange kakati Semakula naye ayimba birala okitegeera kakati Dubai era kate kyaliko munene nene ekyokubiri Dubai balaba Dubai era kate kyaliko Dubai olabayo Dubai balaba todiranga abaniga no babalirako nnyo abali abaniga Abadubai baniga abaniga bakyusa ebirowoozo buli kaseera ekintu nga kirikiriya tobabalirangako nnyo mbukyendese kigenda kukwata bakyusa ebirowoozo buli kaseera okiwulira kati kibaliyo abaniga bangi todiranga ekyale baŋŋambye nti abayimbi bano we bajja we batuuka e Dubai Devi tebagulambula tebakola drive kulambula kulaba ku buno bu community bw'abaana simanyi Banin Nice simanyi Deira simanyi wa bubabeera mu hoteli abawagizi be Dubai we bagamba bagenda ko simanyi ku baagala kuddira abayimbi baffe bakubisa drive basoke babayitemu obuuze ku bantu musaha abikola era saa yafuna abantu saa ngoma nnene engoma weeri kakati akyalina oluyimba saa watwalira muyimbi ki bw'aba kamiliyoni bamugobye afunye abantu batono tubawaani kamiliyoni baali tebekakasa nti ajja kujja
Baite beka kasa nene kyokubiri Dubai ndongo nyingi nze David gwe mpulidda nnyonnyodde ekintu ekiriyo kuba nnyonnyodde naga nti abasinga obungi bali mu percentage ya kakadde kamu kitundu lwajja okukyakala ayono emitwalo ameka ye ne girlfriend we kitegeeza mu mwezi ebiri alina kyakala mulundi gumu oyo okitegeera kakati kitegeeza ebivulu babapika bingi kubanga Dubai enyingiza yo tefaana ate ya Europe wanunga bana bachakala Dubai enyingiza yo si ye Europe kyo jeriko ewahamu teriyo enkwa kyeri wankulukuku era mbadde nakubidde eva bosinga njagala jikuba imogezi wa fanguli fulani yatidde enkwa kyo olunaku lwagenda okukya ku Lwokusatu ng'amawulire agatwendinga galaga nti enkwa kyo eri wankulukuku era nze nabaddeko kalenda awo baana wezirindowooza omutwalo nga gumu n'obutundu baale weebuli bamaze dde okubukuba bagenda kubeera wankulukuku lunaku lwe lumu n'olwenkuuka ku Mutesa tu stadium kati abatamanyi gundi weri wankulukuku bova Masaka ewaffe kasoyita mu bitaala awo ekabuusu okkiri enkwa kyegenda kubeera awo naye sakoze ekibuzo ekiri omulamu oguli mu kino ekintu Abetex balina ekibiina kibaali bakola mabegakaawo ekya promota nga bagamba nti muno singa aba ategese tokkirizwa kukola ki kutegeka kubanga ebintu bino yategese enkwa kino mita Emma Serugo yakolako ne Abetex ekivulu ku Freedom City kya muyimbi y'omwoyo aliyeni oluvannyuma lw'ekivulu ekyo okuggwa waliwo ebitagenda bulungi Abetex yagala kuteeka enkwa kyeyo n'ebyalowooza twagala nnyo tubiddemu kati sakoze ekibuuzo kiri nti wabanga Emma Serugo asobola okuddamu n'akola ekivulu ekya alien skin gwe baavaayo nga badde bafunye obutakkaanya n'obuvunaanyizibwa ku Freedom City n'ateeka ku deeti yeemu kubanga kino sakoze kyefaananyiriza n'ekyali ku Freedom City kitemeteme bulungi nti wabanga Emma Serugo be bategeka alien ku Freedom omulwala okumutegeka baafulamu obutakkaanya Abetex ndoza ne Emma Serugo buli muntu kubanga Emma yagamba Abetex yamuwa ssente ebyaliga bya Emma bayawukana nga ekiramu wadde $8,000,000 n'amugamba ajja kujja akole ki amwongere ssente yamuwa kisikakasa nti oba kyekituufu kwasaidi Abetex saagiwuliriza essaawa ya leero ekivulu kino ekyenkwaccu bagenda kirangira leero si 9 bagenda kirangira ennaku ndowooza 22 kakati sakoze kyejja okulaga nti ffe abatalina maanyi nga ba Emma Serugo gye tugenda mu maaso tugenda kunyigirizibwa ojjukira abaana abasajja abateeka bagundi abateeka bato ya Shiba ne Sindi simanyi Victoria bikoze bitya kati tutandise okufuna abantu ab'engeri bwetyo kubanga enkwa kyeri wali wansi wankulukuku of course eri opposite n'olubiri ku lunaku lwe lutya ekisaawe kino ndowooza kya Bwakabaka nakyo Mutesa tu kitegeeza ki Mutesa tu stadium ye wankulukuku kizamusaayi kya Bwakabaka otyo kyekintu kirina engeri bbiri basobola okupangisa ekisaawe kino kubanga ebbanga abalokole badde nga bakolerawo kati abalokole tebagenda ndowooza kukola ekino kiri side bbiri kiyinza okubanga kikolebwa wakati wa bizinensi tekisaawe kyatebwa kikoleze bizinensi naye waliwo bizinensi nga tesobola kukwatagana ng'essaawa bizinensi eno eriwo n'eri mu lubiri nze nanga bizinesi zino ezitagatta MTN Airtel ndaa tezigatta kubanga waggulu mu lubiri enkuuka ya Buganda era omutesitesi waayo ye Abetex wano nkwakyo gundi ku Mutesa tu ya Emma Serugo kyokka ate ekyewuunyisa era mu bintu bino ono omwana agenda kuyimba ngenda kuza omwezi 26 kati olabanga ekipande kyekiri kyolengero kirengera ewa Saha agenda kuyimbawo nga 26 ate amalazeewo konsati ye ngenda kuza omwezi 31 eyankwakyo kugamba waliwo byotunalabanga ekigenda mu maaso
kangeneke wa mawa wala chesinategera fiti mawa ekintu kya Devi okiwulidde ekintu kya Devi nkiwulidde naye ebintu bino birimu emirundi ng'esatu tobala nagamba nti ebintu ebisinga byetaaga nnyo okulowooza okuli extra omutegesi w'olubiri wenkuuka mu lubiri ayina kigambo abitex naye enkuuka siye okitegedde ayina ki era sente zigenda okumusolozebwako ogenda okusolozebwa ku mulyango sizize awogo akange kakati gwoyinza owunzika ng'olabanga alien skin omubi olabanga abitex omubi naye nga bano balinamu ka bizinesi kaabwe kyegambe nti akeetaaga okulowooza ennyo kyetegeeza ekituufu tyenkwakki eno teyinza kuyimirira wo nga bapromota abagirimu nga tumanyi bulungi nti walaba abitex walaba ani bajjo nga bali ku poliisi ne gundi n'alien skin ng'era balwanyi ate bajjo y'omu mukwano nnyo gwani gwa bitex ate abo abasajja era nga bw'olaba ono nga bw'ayogerera abantu kimazeeyo nti atalina maanyi tajja kikola bakwano nnyo baba DPC era bakwano nnyo b'abantu abali mu gavumenti nga bonna tibakwano nnyo bonna ab'abantu abo tikitegeeza neeyo enkwacyo babadde basoogiremesa okubeerawa ewankuluku ku muteesatu kati egambe nti ayasaga oyo mumuleka abeereeyo naye nga ekubanga basolooza obasindikayo ne basolooza twali tulabye kubana omusajja bamuyita Diiki Omugenzi ng'ategesa ebivulo byali bisatu n'ategeka enansana ne bulamu kati abantu bana abali mu bivulu bino bajja kutuzanyira nnyo ku bwongo n'otubuzaabuza era abantu tugendedde nnyo ojja sanga bagamba ate alien skin atadde ekivulu ku kabaka naye ate ne bwebuuza nti alien skin atadde ekivulu ku kabaka ng'ate akitadde wankulukuku ku muteesatu anti gambye abantu bo bamanyi enkuuka yaki enkuuka bamanyi bulungi nti ya Ssaabasajja kabaka kubeerawo n'abantu be kwolwo era nkugamba nti abantu abamu ojja basanga bwe banaaba tebakigenderedde nnyo nga batandise okugamba nti batadde ekivulu ku nkuuka naye ekiyinza okujjawo ekyo tibatadde ekivulu ku nkuuka ku ttaka lyani ti ku kisaawe kya Muteesatu ekyani ani akigaba mwannyina waani kati ebyo ebibuuzo byonna managimenti yaani kati ebibuuzo ebyo byonna ebibuuzo omuntu ategeera ng'ogenda okutunira mu kintu kino olina okukola ki obyebuuza n'otegeera kubanga wano okusatu ne waliwo ekivulu nakyo kiri ku 31 okitegedde nakyo kiri kuki ku 31 ne ku Freedom City waliyo ku 31 kati ebintu bino ababitunuulira n'ababigaberera balina okubyegendereza gamba gamba nti ekivulu ekitegekeddwa wano mu lubiri enkuuka ate ne bateekawo ekivulu ekirala ku Muteesatu stadium eya Ssaabasajja oba ku ttaka lya Ssaabasajja kati omuntu olina kwegendereza ng'ebintu bino bitunuulira n'ogamba naye bano abasajja tebabanga baagala tukubya mupiira ffe tulabike ng'abeetomera naye nga bo be bamu olw'ensonga nkugambye nti walaba bajjo ng'alina egundi poliisi nkulaze ne nkugamba nti balina n'olukuuka teyandibadde ana kompitita waayo enkuuka ebeerere kompitita y'ensonga lwaki kugambye nti ne gundi waliyo ne kati akalimu ewankulukuku tiwaba banyiiga abantu nga banyiiga obanga boogera ku kintu ekyo bagambe nti ffe abanyiiga naye ate we bamuweeredde wankulukuku ki ku stadium ekisaawe kya Buganda oba okitegedde kakati tulina omanya abategesi bano bajja tutomeza nnyo nga bateekateekawo ebintu byabwe mwe musobole obawa nifakiti kati tuli mu balangira
kubanga buli tukyogerako abantu bakitegeera n'abagendayo ne bagenda naye abagenda mu bintu bino bamukulu namba emu balina okwegendereza ng'olumu batunula mu mituno nti abasajja bano ababirimu si bangu bagezigezi nnyo 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 gwe genda eno gwedde eno twefuula abayomba tugire tuti ebyo tubirabye wano mu bayimbi kati byayingidde ne bamupromota wasooka n'olaba nga balamu yennyini yeevuma wano nebbajja ogenda olaba enkyate nga bali bonna so kati ebintu ebimu bannayuganda n'abalaba puroguramu eno n'abantu mwenna abagoberera ebiri mu nsi ebintu ebimu tulina okubyegendereza mawa alinga agamba nti promota y'omu ani nze Faruku n'ekintu kye nabagamba nti era munoonyanga omuntu azimba alien skin musookera nku Abitex ne mukulu bajja okimanyi nti alien skin aba asirise mawulire tugenda okulaba muzukusiza kubanga saawa zino tolina nsonga lwaki wali okeera ku makya lunaku ki olw'enkubuka olwali lubaddewo olina jja nasomalist n'agamba nti gundi mayinja togenda kuyimba misa togenda kuyimba okitega kyongamba tekibangawo abayimbira bwerere oli agenda obbawa nanti wulira anti bulira bulijjo anti bulijjo tekibangawo onfuna bulijjo oli agenda okukola sheeyo ajja n'agamba buli muyimbi alinaayimba aba amanyi nti ngenda kukola ki naye olw'okuba nti bano baagala okukuumira omuntu wawe mawulire nabo okubeeramu ensonga lwaki bakola kibakola ki era bwe eriba pulojekiti ya muntu ng'eri awo kuzimbibwa mumanyanga bwe baji ogizimba nkiddamu bwebanga pulojekiti ya muntu eri mu kuzimbibwa mumanyanga abagizimba nti Faruku sawa zino eno sho yawana eno ezimbiddwa ku maanyi ga Abitex nabbajja eyewankuluku abantu enko kyewali bagivaako nga bali mu bintu bya birala naye olw'okujja bano ono Abitex ne bajjo ne batyoboola abayimbi konaga naye mbasobola nono Emma oyafunidde amuteekamu ssente mu mugongo n'amugamba nti tukole kino Emma si yataddemu taziina ng'okyogera mpola okitegeera kati anti Emma tasobola kutegeka sheeyo kuba neri yafido musite bali bamutwala kameme nga yakola ku mpapula genda osiwe gundi genda osiwe gindi ompulira kati Faruku endongo eno gye tuli mu ssaawa zino ebiseera ebisinga etambulira ku mawulire bapromota ssaawa zino bebeekolera kuba teri asinga Abitex kulanga ate teri amusinga standi mu bapromota okitegeera so kati walero tewali nnyo nti competition wabula nti abawagizi ba alien skin bo bagenda kukeera ku makya bakole ki bagende mu nkwajjo lwaki nti alien skin nga ye mulwana Patrick wamugoba mu kuyimbira Ssaabasajja namunga atajja kuyimba okitegeera Ronald Mayinja naye n'omuga atajja kukola ki kuyimba kati gwali yagala bakole ki kitegeeza balina okunoonya nabo bagenda okukola ki okuyimbira bayimbire abawagizi be balinawo nambe kikyolaba nze kyendaba lwaki yavuddeyo wahamu ku nakivubu kakati kambuze ekibuuzo golooza ekisaawe kya hamu akikozeseza sente mmeka nyingiko kapeti eri ku ttaka omanyi sente zeegula bagitumya ttaka kati baliire okwamaayirungi bateekwa ku bigigi mubalemu bizinesi z'abantu amagezi ate kati bayita bali b'amayirungi okitegeera newankubadde bannayuganda amayirungi wajje bagalira kapeti nga bagalya so kati amuye tebyaliyo oba byali tebyaliyo baali beesiba bwesibi ku bantu jjukira kati balina ono simanyi yeyita maama waabwe agenda laga tugende tukolere wano okiwulira kyogamba hamu era nange nali neewunyiza obujega bwe okutuuka ku eri essa naye kati yandaze nti akatabo kituufu yakawandiika kakati tuyina ekizibu ekiri mu kintu ekiyitwa promotion ya music bapromota abo balaba balina obubadi bw'otalabanga balina obubadi bw'otalabanga ate babikoze ebbanga lyonna Abitex ne Emma Serugo bali bwe bati Abitex ne Emma Serugo
bali bwe bati Amasergo yategese nkwacho gattako n'omulala waabwe bajjo bonna basatu bali batya bwe bati okiwulira olwaleero bw'ojja n'okola Abitex waba yali tasasudde alien skin ndowooza tewaliwo kyetaagisa kujja kugamba nti tajja kuyimba naye yayongerezaako n'akagamba kajjukire abawagizi be mwenna mu lubiri temujja temukkirizibwa owulya kyenkugamba kitegeeza ng'ayina waabasindika andi kati Katonda kitegeera kyogamba Abitex asasula enkuuka nti yagisasula bakozesa linnya lye ne bamuwaayo ng'omuntu so kikyotegeeza mukulu okitegeera kati basobola okukola ka bizinensi ebbali akalala era byonna bisoboka bulungi yabagamba ati abawagizi abaalien sikini nebanja temukkirizibwa mu lubiri era temujja abasindika tebakoma kuba n'okuyimba naye n'abawagizi be temutawaana bambi tetubaagalayo okiwulira ategese era we tugenda okubalaabala kubanga basoose we balogotana na kivu kwa kuli kwali kulogotana ne bigaana na nyina yagala sawa kummanyiira ne balogotana mu kansanga oledde olunaku lwennyini balanga nga basasulayo ate okiwulira kakati olunaku lwe balanga nga basasula ne bagamba bye mwogera si bituufu kuba olunaku lwakola ki lwabuukingibwa ne bafubutuka ne bayingira ewankulukuku naye ekisaawe kino ekyamuteesa tu nze olumu sinenya nnyo bantu bakipangisiza kuba nabo banoonya bizinensi ate era kibadde kipangisibwa abalala ku lunaku olwo lwennyini kubanga ekisaawe kino newankubadde nti abakiina bambejja naye baawula bizinensi nabo bayinza okuba mu nkuka tebafunayo nga nabo bafunira ku kisaawe kyabwe ontegedde kyenkugamba zaawukana kakati omuntu yenna agamba newankubadde oba ttaka lya Buganda oba ki naye baawula bizinensi kuba buli muntu buli side waliwo agi owninga kati omutegesi wa muteesa tuyo muno weeno owenkuka oba baluganda owenkuka omutegesi Abitex ono Emma Serugo Emma Serugo ne Abitex baali bakubuzedde mu kakukulu nga batudde tiketi ezenkuka kati kamalo kunyonyola we nali nzigula I mean eza alien skin eza Freedom City nabasanga wanene ku Coffee Plus Emma Serugo ne Abitex nabasanga babiri nga bazikola ki era nengamba Emma oli ludda namukubira simu nanga ndi wano nemuganja gatege nage jangu wano wenyini tuziyina era nabasanga batudde mu kafuwa kaabwabo kakati ojja kwesanga ng'omuntu eri ali ku mulimu ogw'okufunayo sente ze bafunayo olw'erinnya lye ate eno basobola otegeka ekivulu ekyabwe kisoboka bulungi kubanga Abitex alina access efuna omuvujjirizi yenna ow'amaanyi ku sho gy'aba yagadde otegeka ate oba yategeka ey'ennaku ennya ate bino eby'ennaku simanya abirimu emmeka okitegeera kati njagala tusooke tulabe nti lwaki amawulire Abitex yatuuza bannamawulire okubannyonnyola ali nesiga nga watajja kuyimba si abantu bangi abatayimbye mu lubiri naye nga tebanyonyo tulabirawo nti gundi teyazze twadde tumusuubira ono talina nkolagana naye alien Abitex nkolagana zero ate talina security ku mulyango yali muteekedde awo diwe yakolagana nnyo naye kakati kambuuze Abitex yali akolaganyeko ne misaaki nga bulijja amukubba emisumaali nga tamugambangako nti misaaki sikulaba sikolagana naawe ontegera kyenkugamba kakati lwaki ono yavuddeyo specifically n'amwawula ate n'amala n'ateeka n'akavulu ne bakateeka niyabayi nti anaalemerera wali wakiri anajja wano ewankulukuku kati walawayo kyangu okudda ewankulukuku okusinga okudda eno ekansanga gyawadde batadde okiwulira naye ekyokubiri kansubire nze enkuuka eyina abantu baayo ekyo kyekisooka okiwulira era olunaku olwo abakyakaze baba bangi ensi y'enkuuka eyawukana n'eyenkwakyo ayinza obutayawukana nnyo naye abadigize baba bangi nkwakyo esobola okufuna n'enkuuka nefuna abaayo gamba n'okusingawo naye nabalo amanyi abasajja bano batekinga advantage okimanyi nti Palaso yafuna mu kivulu kye olumu n'abantu batalifunye naye noono n'afuna nnyo okiwulira kati batekinga advantage balaba olunaku olumu kati olunaku luba congested
Nebiraka bye byaze mu industry. Okitegeera. Kakati olwokuba nti nno lubaako omujjuzo. Bano bajja funa. Naye nga bakoleseza akalango ku lw'enkuuka oba ku lw'akakuubagano okulaga nti bano bategese muki. Okitegeera. Kakati akakodyo kaabwe kali akasimpase ne kaseera kakola buli kaseera. Enkuuka ye pushing enkwatyo tosobola pushinga nkuuka. Saagala kuwabya. Enkuuka ye pushinga enkwatyo. Kubanga oli ewenkuka yavaayo okutandika kyenkana enkwatyo. Ate yalina mu memory gitegeka at the first kugundi ku beginning wonna. Ye yali mu nteekateeka yo gitegeka. Era yavaayo yagipushinze kuno n'agizuukusa. Okiwulira? Abasajja tulina obegendereza nnyo kubanga abasajja bano bakoze nnyo obubadi bungi. Aganaga basimba eno basimba eri eno agamba ndi wakino bwogenda eri abagamba ate yasalawo musoke mu buuzo oyo kagamba bazibu nnyo. Mubayinako nnogumu. Mubayinako ennogumu. Ndiziri bbiri. Nenga byo jebiri tebiri. Jebiri. Ate gundi waba azifulumiza omwogezi wa Fango ni yafulumiza yennyini banners ate era yakuba banners. Yazifulumiza. Ne mu group zonna zaalimu n'agiziteekamu n'ateekamu banners kwanza weda nzira buli dakika bbiri nga akasukayo buli group gyalimu. Nze ekisooka kye njagala okusooka okubuuza. David Comey yayogedde mbu ekyo ekifo balokole badde bakibeeramu buli 31st right? Ekya Wankulukuku. Bwe kiri David? Nsubira bana abantu bekwata ebifo bino even andoza a month back kuba abalokole babeera banyi nga balina okukolera babyekwata bamubookinga dda babyekwata kati on a short notice kijja kitya nti bano babookinze Wankulukuku nga ate mungambye abalokole abalokole babeera banga bagize ki babookinze Monday on a short notice wala bawe batugamba mbuno Freedom City yali eggaddwa omwaka mulamba enkwakyo okusinza ku order anti kyongezako kansoke malirize batugamba mbu Freedom City yali eggaddwa omwaka mulamba kyokka ali skin nagikoleramu yamala ogikoleramu ne badamu ne bagiggala okitegeera Wankulukuku mungambye badde beera mu balokole ono a short notice ono yagibookinze ne bagimuwa kitegeeza yabadde mu yagobeddwa ekyo kimu ekyokubiri sisuubirayo omuntu asobola kujja kuyimba ku event gye batamusasudde naddala omuntu gwemmanyi nti n'oba obuzayo nusu 5 tajja ku event yo kuyimba alien skin ne waaba kubanja nusu 2 nga zezibula ku ssente atukane kula konsonyo n'agaana naye kati nekyusiza nnyongezaamu ndyoke enzije ovaayo tya n'omulangirira ati sikulabayo nga tewamusasudde gw'otalina ku lisiti tonnamukubirako ku ssimu n'omulangirira sikulabayo n'omulangirira mu press conference esooka n'omulangirira mu press conference ey'okubiri ng'ogamba mbu nedda tolinnyayo nkyengezako kulaga omuntu abadde nga mu mawulire buli lunaku nga ne wooba obuzaayo nusu 2 tajja ku event kuyimba naganze nakugamba wootazimpa kuno naku sijja kuyimba oyinza n'okunyongeramu leero nze okujja okuyimba n'ovaayo n'otandika otugamba mbuno sikulaba ku event yange ng'olinga bamusasula wakiri azitwale okitegeera kati nze ndabawo ekitali kituufu event gye mugamba waliwo abagigira abalokole tubamanyi basasula mu budde kyakubiri omuntu tayimba nga tokoze eki nga neoba obuzaayo balance tajja agamba yagana n'okgenda ebweru n'akoma ku kisaawe tebansasudde nga South Africa nga talinnyanga nayo nga tali mugundi n'agamba ono yabadde agamba tojja kulinnya simanyi osasulira South Africa ŋŋaanye saawa eno ŋŋamba ovuddeyo okutta akazindala ogusooka sikulabayo n'okuvayo n'omukola ne interview nzize buli mpulira ennyimba za alien skin nkwata mu matu zinnumya amatu awo n'omukolera publicity n'avaayo n'akugamba agenda bawanda world bo bakalambidde tulina ya booking atogeza ne mumufunia we mumuteeka immediately agenze mu sosa atugambye agenda na kivubo bamubouncing agenze ku Wanda World bamubouncing mumufuniddewa Wankulukuku awo naona ze yetoloola wali mugobye wabaliwo mutadde wabaliwo kati nze I smell right in all that yes I smell right immediately waliwo ekitali kituufu ate sakozi n'ekirala era abantu bano lwaki bannayuganda mulina obagendereza abantu abo bwe mubalanga batambula ne womusanga mu supermarket olina omugamba nti oyo si egundi musajja muzibu nti olaba enkwakyo basobolera n'ogiwera ng'ebula ennaku 4
era basobola n'ogigaana kubanga zino bbaana ono byaga David Koma akimanyi nga tukola ebivulu ezo bbaana oba okubya 3 n'okuba n'ebipande oba mutwalo n'oteekayo n'obulanga awo n'okikola wayita ennaku nga 5 oba nga wabulayo lumu basobola n'okigaana kati kasaba nga bakwata ono nga bateeka mu mmotoka nga batwala eggulu nga bagamba ow'eggulu nti ono omwana omulaba akyali mwana muto yabadde ategese egundi ye naye baagiganye. Sayansi ali wano bannayuganda balina omwegendereza ennyo era yadde ategese ne ssente nina minisita gwe nazijjako yeewola omwana biki nga bagamba bamuwe 3 naye 3 basooke bamuweeyo 2 agoba kansindike wagundi waliwo ssente zalemera waawe ezafikawo babikola ssente ezafika nabe wano waliwo ezafikawo nga bagamba wayiga gye bamukola muweeyo mwami Emma emiliyoni 3.5 yafiiridwa nga bagamba kati tuzigabanira wabeerinda kaluma tebasukka waawo ku kaluma manyiwo kuba bamanya we zisukka awo omu ayinza ozirya ogenda emmotoka zikaaba kiro so ebintu ebyo abantu abo mu industry tulina obyegendereza naye nga yo Enkwakyo festival nambe mwalina kyagambye naga nti n'abalabisi balabayo ogenda bakebera otya bona omujja kutegera ogamba oli walian skin oyinza oba n'obukola mu nsawo gwe sooka ombuyo omulabi gwe wagoba ogenda mwawula otya nti oli walian skin buli omu ogenda mubuuza nti oli walian skin kati wabaawo ekintu omuntu nze ntandikira kwanza okulaba Kenzo ng'alina Mickey Wine olimba olwabasuuka ddala okuleeta nereeta oyo omwana oyo Phantom Lovis ali e Dubai yada Dubai ompalula nereeta Caesarman nereeta Serena Butter wafaya anti wafaya nereeta Zex nereeta Mickey Wine bucha nereeta Buchaman ne bebe bebe bali mugu begatta bwegasi yagenda ofuuka fire base nga bebe w'amaanyi yagenda ofuuka fire base nga bebe w'amaanyi nga bebe w'amaanyi ye yali yabiyingira bebe si wa fire nereeta Nubian nereeta oli omwana eyafa ani Weatherman Black Boy nereeta Black Boy Gaga mereretani Gagamero yayita Molini Kabasiita yayimba akasengejja nereeta Rema nereeta Irene ya collab Jessica collab so nereeta Hendrix yani nereeta Loni Mutabazi nakati akyali yani Hendrix mutawani wa bebe oyo simumanyi nati ati katinzi okay nereeta abali abaana ba Kiwoko neera woweeyinga abantu bano olanga Firebase ekyalidinze tugenze ow'omukulu Kamiliyoni yaleeta Melody aliwa kati oyomu kati twagala tutegeko omuziki gwa gurupu zize facing wemala okuleeta Melody Gagamero versus Lion Island ne bana bawa nereeta Skeleton Lion Island nereeta Melody nereeta Skeleton line up elinako Skeleton einako King Saha einako AK47 ali wabwe yavayo nakola bullet proof endongo weri awo engola mikwa eno yavayo nakola Silver Die School no yakola bullet proof otyo nereeta Yanga Mulo endongo weri ne Papa Sidi wabwe Papa Sidi ne wabwe Papa Sidi tumuweyo good life yabwe Moze yali ayimbyeko kubanga Jeff Chiwe yavayo nabo good life ya musajja wa Kamiri ya Kamiri eyo mizani nene kati awo waliwo abalala awo kitegeza ne wizo wabo waliyo Kabakko ne Jebi wabwe
Jebiani akabako twa tenyes akabako si yali ayimbira wa kamiliyoni ubadde ki anti mumpulirize tugende mpola awulo kuleta sigala n'okubira tugende mpola Jeff Chiwa yagamba kabako oyimbye ebbanga ddene naye njagala nkuweeyo oluyimba olutakukola ogamba lyato kyayimbi namuwa oluyimba naye nga ali eri era yagamba okujja baje ku so yali ava wa Michael Lion Island erina ejjinja lya Good Life lino n'erya King Saha n'erya Saha aga amayinja manene naye kati ate ne Gagamero n'ejjinja lya Rema ddene tugizannyisa yakolera project meka project si ensonga niye yamuleeta ku sini abantu okumutegeera eyo ejjinja ddene nnyo gaya Melody ne Papa Sidi ne Gondi ati kati ejjinja lya Rema eryo lisobola okugaya bano abasigaddewo ate tutwalira musaha kaakati wetujja ku Eagles kati soke tugende wa Eagles owai tuli ku group season abantu ebyaki Big Talent eretani Big Talent yeah Big Talent oleda abantu abamenyemenye bezereta Big Talent sijogedde Big Talent tuli wa Big Talent sinalaba yogwereta yaleta uliriza bagamba kuleta muntu ne waba yaveri bagamba leta muntu goleta New York Big Talent yaleta omuntu omuyeka omanyi bana abanyona aine kyalama munywanyi sagala kubuze buze New York yagera mu Big Talent olede nga aine ennyimba ze New York yerese yekka kumbi kyenkana okitegedde katula ngamba mbu yaleta noleta New York yerese yekka oba kitegedde toso ajimujjako yerese Big Talent the Big Talent amazima amatuufu sinalabayo Big Talent sinalabayo muntu gwogamba nti olese yaleta Big Eye Big Eye yali already wali ndozo kiraba Big Eye already yali wakola ki bakola bukozi kolabo just said na siwe abantu betuwogerako ndoze kitonda kimanya kwe kubeera nga obadde mu kintu nobeera omwo nostukira omwo paka lwofuuka omuki omuyimbi tulina omuntu gwe twerabidde mu Lion Island bw'oba ogamba beereese olina okusako Big Eye kiri bwe kityati mpuliriza katono nnyo nze nkireese katono nnyo ndinze bwe nali nva emitiyana natuukira nateete ng'omukulu gwe bayita Big Eye ng'ali mu Lion Island ng'alina akayimba bakayita Dia ompulira kati akayimba ke bayita Dia era nalina omukulu akuba taliwo olwali wa Mutalaga Piper ng'alina akaduuka ka CD enateetaawo nga ku paaka kati Big Eye awo nga walindira show gye yasooka ogenda Kamiliyoni yalindira awo Kamiliyoni nga Kamiliyoni agenda Masaka okitegeera era kwolwo Big Eye Kamiliyoni amukubira amugaffe tukuyiseeko tulira busega musajja watunga talina wade nusumeka ebibiri laga Piper gwe nkugamba era kyenva nti laga Piper kyenva tayagala Big Eye yamuwa nusu zaali ebya board ezamutuusa ebusega asange Kamiliyoni bagende Masaka kantereze mu Duncan kati ninyo linda kawo Duncan ayinza okubanga mutuufu naye tugamba okuleeta omuntu ekule tubajjwa Bob Wine omanyi lwaki Big Eye mwenyini mu bigambo bye agamba empaka z'abayimbi zaali kwedeni bwayisi ajja okuyimba asanga amaze okwewandiisa mu bigambo bya Big Eye basanga amaze okwewandiisa bamugamba competition okuwandiisa kukoze eki kuwedde kati atuula awo abaya akatula Bob Wine ajja asanga Big Eye ayimba amugane banganya okukola ki okuyimba amugamaze kankuwe chance asaba abatestes tumuwe chance akole ki tegeza yavadanga muwa chance n'alinnya ku stage wayimba abantu ne basanyuka nnyo kati Bob Wine Big Eye agamba agenda okuddamu okulaba omwana oyo nga yeegase wako yalaga kyamusanyula nnyo okitegedde bulungi kitegeezaawo byenjogera bigambo bya Big Eye anti tugende mpola byenjogera bigambo bya Big Eye kitegeeza singa Bob Wine yawa mwana ono chance oba oli awo
ne community yandikoze eki kitegeeza wabula wa fire base ayina kituyinza ga mu bufunze nti ayina matafali ga bantu ameka ati sakozi kati bagamba big talent versus gagamero abayimbi ba gagamero bagenda kuba endongo n'aba big talent abalina akakwate ku big talent mujje n'abalina akakwate ku big katono nnyo bwe tugenda ku big talent nsuubira kyekimu ku kibiina kyenduddemu nga mbagoberera kati ate bweyita gagamero big talent oba ogikoze bubi kuba abayimbi babe boogamba big talent terina muyimbi gwereese ate yamuleeta yaleeta baddansa mpozi kenzo kituyinza omwewazaako ayigiriza abaana amazina okitega kyongamba abaana amazina naye bwe tugamba nti ebibiina buli ayitako mu kibiina adde tugende lugogo olwo kenzo aba agenda kuyimba atya ate abalina yimba omu abagira kuddayo gye bamuleetera onfuna ate tuyinza nayo musanga nga zeyo gye bakola ki Spice tumwa Dr. Fizo tumuwa Roja ate kali akayimba ke yakuba kaonsanula Spice omuwa sike kamukasuke wa Roja omuwa Fizo Dr. Fizo kambuzeyo ekibuuzo Spice Roja agenda okufuna Spice nga Spice ayimbira sente meka otyo uliriza anti wekiba bwe kityo bw'oba ogenze ku ekyo era togenda kujja shiba wa Jeff Chiwa kubanga era naye yamufuna ayimbira layisi okiwulira Jeff gwe tuwa credit ku Shiba kati woba wa Jeff credit jimuwe ku Shiba ne Spice ojokuloja ngawe tutayinza gamba nti Nwaji yava mu Coca-Cola tujiwe Coca-Cola tujiwa Swangizo tujiwa Coca-Cola credit tovala lulimba buuziza tituli mukuwa credit omuntu asanze omuntu n'oluyimba oba twogera ku muntu asanze ngo itayina luyimba apiso omuyimbi netumumanya Roja toyinza kimubuusa anti tugenda kukwatagana essaawa ya leero nze Roja ng'asayininga Spice ng'omuludanga niwagambye nti kalolanga mukulu wayogera ku ya Kalo Nantongo twali okupaka last nga yakaviwa Bafana naŋŋamba ngenda kusayinga Spice ne mugamba sente osazeewo zitire ddala nange agukola ekintu eki gwe mbeera ku mugongo nemugamba Spice nangamba Spice omulaba ngenda kumufuula ow'amaanyi ebyaddala Spice yali akkiridde yakuba akayimba omanyi waliwo abaana abayimba oluyimba n'ayimba oluyimba olu waliwo omwana yayimba amasannyalaze ne gagenda balwalizo bala n'omu yali amulabyeko n'oyo omwana yakuba oluyimba amasannyalaze ne gagenda ate kyayiwenja ye akoze naye sakoze omwana yakuba oluyimba olwo nga talina eba mutimba Spice Roja yamusanga oluyimba waliwo lutambula naye nga Spice tumuwa credit ojuwa Roja sakozi kakali ekintu kino kiri ekiti nti Roja mwogende ku Roja ne Roja amanya Spice nti muyimbi singa tewaliwe yamuleeta okumuteeka muki mu mbeera y'okuyimba wuliriza kintu kye bayita omuntu asoose okuteekako ettaffaali n'akugamba nti Sakozi Faruku mama wa Haruna nkututte nkusudde mu Amerika ne bwe ndisanga ebirungi mu Amerika ebikana batya yankwata n'ansuula mu Amerika ettaffaali yange erikola ki erisooka kiringa osanga abantu bangi baga nti gwe wansomesa nze taata wange yampeerera temujja kummanyira kanve ku mulimu ŋŋende omuntu eyasooka okuteekako ettaffaali naga nti Dankani bawana emiti yana tugende mu kyalo nze wano wadde ntegeera nnyo naye ate siyinza kugamba nti Sakozi nyinza omuggyako okuba nti andaze Abamerika andaze Abafuransi abandaze baani so ekintu osobola okubeera nakyo sijja gamba wano Faruku nze nina ekintu kyenjagala bannaye Debikomo abadde mu ndongo muno naye tuyina abaana nga ye akubye ennyimba mpaka kati nga tukola ki naye njagala nnyo tuwe nnyo Dr. Fizo credit ku Spice nti Dr. Fizo akayimba ke tugamba ke bayita onsanuula
anti ngenda kuwa ekintu kimu njawuddeyo wako okuba ennyimba za spices bw'omala ennyimba 5 bw'omala ennyimba mu nnyimba 5 mbeeremu oluyimba lwe bayita onsaanuula otegere nti Dr. Fizzo alina omuzinzi ku spice omanyi Faluku tuyinza okugamba omuntu azze kati nga muganda we bakigambye nti spice era ayimbira ssente mmeka ekya ssente ekyo kiraba wano we tuli sawa zino mbadde manyi tugamba nti eyaleeta omuntu ne tumanya nti oyo ye muzeeyi okitegeera era akayimba era nga babayita bagamba akayimba kowulidde akakubaawo ku Dembe FM ka muzeeyi okitegeera banawe omuntu oyo tulina omuwa credit nga bwatugambye kuwaja Luna Mbiru nti bayita bagamba nti Semakula yaleeta ani so credit ya Luna kyembaddenguuza luli Chameleone yali ayimba naye nga Chameleone teryamumanyi nga Sanks VVD yegayira bwegayiriza nagamba nanga akasajja kano munyambe kalinye ku stage munyambe kalinye ku ki Sanks VVD abamuyako ebiseera ebyo nga we w'amaanyi gwe bagula naye nga atambula nani kati ebintu bino nga gundi bagambe wabaawo omuntu akuleeta n'akulaga abantu sebeeri ettaffaali lyaba kutaddeko lindako kamalo kumaliza nambe kakati okuyimba kwa wano abayimbi okusinzira we bazze waliwo abantu abagenzi waliwo tusoke tumalirize kino cruise ino cruise esinzo leta ku market tujiwe credit nga ekyaliwo Eagles yesinze Eagles ate singa kwa Firigo Eagles kada kumanya ya amaanyi ngovudde mu new uliriza ngovudde mu new Eagles kati Eagles yonna nga ambulera nga tuyina da new Eagles ne tubamu ne golden kwabona twabala lumo Eagles ambulera be basinzo leta abayimbi abamaanyi atenga kwebali abamaanyi ate tekomye kubaleta bulesi bote bayise obuyisi nti bakubye kamu naye yabaleta ogenda no batulira na kuzinonga bakuba ngenyimba ze bakubira mu time eyo nga bali waliga ze zamaanyi kubanga katika nkubalire Eagles yaleta Molini nantume muyimbi mutono oyo mu watabu nyo yaleta Giovanni Ruzinda simuyimbi soko bale bali baba bali bagundi gundi soko bale bali topikene kulemye nere nedja tenda nema siwa Eagles tuli mwambulera Giovanni simuyimbi soko muveko Devicom ndachinjagalo nambulire katini adachi wakana ngambye Eagles ambulera omulikolo de nanu Eagles Devicom ndachinjagalo nambulire utogera ku Eagles bonna berese gundi yakatolo bwama bagitani Diamond Production njagala yo kuba kati awo njakukiriza asoka nambulira awo gundi Devicom oba mukulumawa ku Diamond kuba mnawuliyako misachinga yebaza omugenzi mbulide baninga bajja bamwebaza ate be bajja ne bakola eno right tusoke tubade ku Eagles tusola jire kabali lwazone Eagles yesinzo leta yaleta Luna Mubiru oyo ere jinja dene yaleta Molini nantume eyendongo weri ato yali no Emboozi tetumwogera ko yo wano nereta Sechewa tutegeka ndongo kati twa group Sechewa simuyimbi tabimanyi lwacho muvaako lwacho mwesibako omusanyo olaba awamata bwa mansi yaga atabimanyi Eagles ogiraba tuli ku Eagles tuli ku bantu tuli ku Eagles sabali batambuza chai Eagles Production ogiraba ngenda kumenyera abayimbi abadde mu Eagles oba batandikawo nenga abaddeko mu Eagles Fred Maiso eyendongo yali abadde ampuliriza nkugambye ngenda kumenyera abantu abadde mu Eagles oba webali oba tebaliwo opapa ki omugenzi Fred Maiso benna bannerabidde muganda mawajja kunyaba omugenzi Fred Maiso Geoffrey Lutaya ngoma nene Misa Kisemakula jinja dene kusasira dene Irene Namatovu dene Stacy ya Mayanja dene Molini Nantume dene Ajati Sophie Nantongo dene Ronald Mayinja
Sekyewa serugona bakusasira nkumenyera anti oteekako dene si dene anti kati omusajja oyo buli muntu omanyi waliwo omuntu kati twalange tulwano mawayinza okubanga alina kyayamba mu Mboozi Mukati olaba Sekamatte jango kitereze omusajja ono batawuliriza ekintu temukibuzaabuza mbadde ngamba namba emu nti ngenda kumenya ekintu kino mulimu kibuzaabuza tulina osooka okumanya gwe Eagles gye weesibako lisiti gy'oli mu kumenya ani yali nannyini Eagles ani yali nannyini Eagles abantu bamusoose okutandika okumenya simanyi Good Life Firebase biki bayina omutendera nga wolambu kamiliyoni yaliwo kyange kati mu bonna boomenya Eagles oyinza okugenda okakkana nga tewali yaleeta ani nga twajjanga ono wolaba Emboozi Mukati mbutwali ba mikwano ne twegatta kati muleme okugamba Eagles otandika okumenya Eagles ng'omenya ba boss abateesa bo nga bo nga ba mikwano ne bagamba tubeere wamu kati Eagles mubaleeta soko kitekako question mark kwa boli mu kumenya anti uliriza omulama guli weguti gagamero nga gagamero ani nanyiri gagamero bebekuru yaleeta ani ekyo bwe kiri gwe mulamu oguli kale sawa zino muri mu kumenya amenya abaleeta Eagles mbadde njagala okumenya Eagles ngemaze okubeerawo baani be yaleeta nga mbadde ngamba nti aluna yaja Eagles weere ani nanyiri Eagles mulete mbabuulire Eagles beyale naye muzeeyi kyakola kirungi agenda apikinga naye kyengezaako bagamba nedda ngamba muzeeyi abadde tayagala kujja eno kuteesa abadde tayagala kujja eno kuteesa naye ekyo kyakola kituufu tikyatuwabuddemu amazima amatuufu gali nti Eagles yali abantu 6 nga be ba directors Sekamatte Grace bebave wani ewakatolwani bajja batandika ekibiina kyabwe Sekamatte Grace okola ekibiina kyabwe kyali soka kya Gibros ate yali yarutaaya ne banninga ne manja alina gyali okitegedde kati lugato n'abakuŋŋaanya wamu ne bagenda ne bakola ekibiina kyabwe naye Eagles yalina Sekamatte ng'eyina Serugga ng'eyina Fred Maiso eyina Lutaaya ne Mayinja Ronald nga be ba director okitegedde ne Misach Semakula bwe bayimba batuuka wakati batuuka ekiseera erimu gye baava waliyo ba beti mpologoma abayimba ennyo bafuna ekirowoozo naye naffe tufune betukola ki betuleeta baleeta kati ankubulira be yaleeta baleeta alina matovu yali muzinyi atandika okuyimba bamuyiyiza ennyimba competition esobola okubanga ekwatagana naki n'ey'abalala baleeta kusaasira yali ayimbira mu bibaala bye okitegedde ne bamutandika n'abamuyimbi ne baleeta Aruna ne bongerawo Morini Nantume ne bajja ne Steesa gye yali ne Steesa yali ayina gyali ne bamuleeta gundi awo era wakati Semakula n'agamba ne Sofia tukole ki ne baleeta Sofia era twaduka ekiseera ne tugana n'ebbandi zino ate tuzaabulamu director bana ne bagenda n'abalala bana era Eagles tewali wanaagisinga kuba nti yaleeta baki Faruku Mawasha ayogedde akirambuludde bulungi abantu baali mu kumenya already baaliyo bano gye baava nga bayimba anti abamenyi agambe oli omulala yayima mu bibaala omulama guli nti omuntu eyaleeta nga kitegeeza nga woolaba mbu omuntu nga walambu bebekulu weyaleeta Rema talina wabadde webale nnyo Lutaaya weyaleeta Jovanirizi gundi Misachi weyaleeta Aruna nga Mayinja weyaleeta Jojo weyabyeko sente wekyo ekirina okubeera